Obugagga obutandikirwako kusooka kukkiriza nti tolina ssente. Obugagga obutandikirwako kukkiririza ddala nti osobola okweyisa nga ataziina n'obeera nga ggwe nazo enkolagana yammwe ekwatagana mu kubeera nazo naye nga si mu kulaga bantu nti osobola. Obusobozi obwo bw'obweggyako okendeeza amalala ebyali kutwalidde ssente bingi ogenda obikendeeza. Kizibu kya kugamba nti 99% ku bagagga abasinga tebatera na kutambula na nkalu. Naye bakimanyi nti bw'ogaggalobako n'obaako w'otuuse. Kyokiririzamu teziba ssente. Eba nzikiriza y'abakuliraanye. Omusajja asobola okujjaawo n'agamba mumpereyo ettooke awo. Kola bw'oti ntwaliyo ettooke ewaka. N'otuuka ewaka n'agamba nja kulaba enkya. Naye nga mu lufuutifuuti teyagambye nti azze kwewola. Yakozesezza komandi endala. N'olaba maama gundi nga mumanyiganye n'ebbanga nga n'okusasula akusasula. Najja n'akugamba bambi mbadde njaba siinaayo. N'olwokuba nti talina eri credible amount gy'osobola kumwesigirako. Najja n'akwegayya n'ogamba naye maama gundi nawe ssente zange ozirwisaayo n'omuwola ng'omuyisizza mu bulumi kyokka ng'agenda kuwa ssente zo mu budde. Abasajja batikkula ebintu ku hardware ne babiyiwa ku sayiti z'abagagga n'amubanjiza emyaka 8 naye nga teyamugamba nti azze kuwewola. Kati kankubuulire, bw'omala okufuna ssente okyusa approach. Kitegeeza ebintu bisobola okuweebwa nga tookakaalukanye. Ne neewolayo ekyuka. Abagagga be basinga okwewola naye omutambula naye mu mmotoka gamba mumpereyo 2 nja kuwa n'omubanja 2 paka w'omuta. Kubanga ye takyakkiririza mu ssente. Kyovola wataba nazo. Bulaza nalabaka wana abantu bajja ku social media mugagga gundi ne beewana oba oliawo ng'awese. Naye be batugamba abagagga balina ssente. Be tutalabangako birthday party zaabwe abatayiwanga ku ssente abatagaba ssente mu comedy store tebalinyana mu bifo bya lukale kubeereyo nga bagaba ssente. Ebintu bya bitambulira mu nkukutu naye ogenda olaba bo mwaka ku mwaka nga baziina era nga boogerwako tewali gwe boogerako nti yagudde. Nja kusaaba ofunamu ka ssente we departing tolaga bantu nti okayina number 1 2 tokola bikolwa bikulaga nti oziina. Ssente ziringa lubuto tebazeegaana. Omukazi ali olubuto tasobola kugamba nti mbeerera. Eriyo level kwotuuka nga buli omu akimanyi oziina ne bw'ojja n'ova mu America n'oli ekikomando oli ng'agamba alina ssente abalimba oyo aveeyo ng'enzikiriza eri ebayingidde. Bwe mala obbayingira okozesa komandi. Mumpereyo 5 mumpereyo omutwalo oyo mumpere emmere oyo mukole bwoti. Abaana bali eyo mugundi abasaavinga emmere babanja abagagga b'omu bikuubo eyo. Baba banja 800 nga ayina edduuka bateekako ne miliyoni 2 olunaku naye omwana n'amubanja 8 n'amuwanvu yajja kujja enkya jangu olweggulo nze siina ssente ninga kawunta atudde ku ntutuuli ya ssente bweti agibala. Kankubuulire lw'olikkiriza nti toyina ku kingi ky'oyina n'osooka obeera nakyo n'okituulako butuuzi n'obeera ng'omuntu ali nnomu lwe lunaku lw'ogenda okutandika okusuumuka mu byenfuna. Abagagga abo bababanja ssente z'emmere. Abaana bazaadiweya gwe bankola adiweya bw'omugagga azayagala ebintu mu bungi. Omuntu mugambirewo munnange ebintu wano bivaawo na cash. Kyokka kye nsobola okugamba my boss yes ebintu bivaawo na cash. Omugagga olw'okuba atwala mu bungi ate nga takunnyonnyodde nti ajja kwewola olw'okuba ye ali credible. Abasinga awo woolobera. Bwe ntandika bizinensi njagala owuliriza obugambo buno bukulu nnyo. Omuntu yenna ajja okugulako gw'oba osinga okwesiga yo yazze ne cash. N'omuntu akugambye ekituufu nti mpa ngenda kukulaba ku Lwokutaano mulungi nnyo. N'omugagga bw'aba akwewolako tayogera mumpeere leetayo ensawo 10 n'ozireeta obanja omusajja paka wojjula sole kuggwa ku ngatto togenda musiba kusinga ssente. Temwakola ndagaano ti omuwoze buwozi. N'obeera awo akaadiweyako omusajja n'akakunkumulamu seminti ensawo 5. Lwojja lwe weekalakaasa biki nagamba leetayo endala 15 ezo n'akuwa kashi ziri endala n'abanga azitudde kogenda okufundikira bw'oti nga bizinensi egudde. Kankubuulire omuntu omuzibu mu nsi kuno okudiringa naye ye mugagga. Teweegula tunda ensawo z'emu ku emu. Oli ne bw'aba agula ensawo 10 nga takuwadde kagwira wooli mugambirewo principles za business oziwandiikawo. Amateeka abagagga lwaki tebeewola mu supermarket.
ate nga zaabagagga bannaabwe bo lwaki tebeewolaayo kozesa obwongo lwaki mu supermarket baba bajjira ebintu yo baleeta kashi lwaki ku dduuka lwe wajja n'akozesa omumwa abaavu mindset yo bwe bwavu bw'onatandika okukkiririza mu balala nti bayina gwe oli munaku ogenze bw'oba oyina naawe kkiriza nti kati ku level kwentuuse teweeguya kasitoma sigwa baleeta wabula kasitoma ate basobola okugenda olw'obutabano gy'otunda edduuka amasabo egakala kasitoma teyayagenda kujja gwebeera n'amasaago nga gajjudde towola bintu byo oli mugambe njagala kashi yakola yokka nansonyiwa ne bw'aba anyiiza agende ewalala gy'asobola obyewola lwaki mu supermarket buli omu akyamayo gwe tosanga zijjuza ng'ate tebawola tebalamuza lwaki zijjuza gwe togulayo bintu yo lwaki tebatekawo beegayirira